balangirira. Kulembeze bangi bali engulu wa local government ez'ebitundu era tukyagoberera obululu obwo. Tuyozaayoza buli eyeetaba mu kalulu kano, abalangirirwa n'abataalangirirwa, abanyagulwako banyagulako obuwanguzi bwabwe. Kubanga akalulu kano ke twakavaamu, omuntu yenna okukeetabamu n'atuuka paka gye kaggweera abeera muzira n'oyo gwe batalangiridde, kubanga twayita mu bintu bingi nnyo nno ddala, naye twebaza Katonda nti twabiyitamu ate tukyaliwo, ate nga tukyalemeddeko. Akalulu ebeera process terubeera lunaku ng'abamu bwe balowooza nti ennaku z'omwezi 15 January akalulu k'olwo olunaku era bwe biggwa biba biwedde. Nedda, akalulu katandikira eri mu zi campaign era mwaziraba nga zijjudde emivuyo nga buli gye tulaga, ensambagere, emigo, amasasi, abantu baffe ne battibwa, bangi ne bafuna ebisago, bangi ne basibibwa. Ako konna kalulu paka lwe twalonda, olunaku lw'okulonda mwabiraba mashini tezikola, saa 6 bantu bannatandika kulonda ne beetamwa, abamu ne baddayo n'ewaka. Eventually eno bapaatiikamu obululu, batiikingira mu M7 ne bakuteekamu. Tugenze ku Zitali Center mwabiraba, wa NRM walina obululu 20 ne bongerako ennukuta 5 afuna obululu 520. Mwabiraba byonna. Akalulu kaffe bwe kati bwe kaali. Amagye okwetaba mu kalulu kaffe ng'eggwanga nga bwe twabiraba kikontana n'amateeka. Amateeka tegakikkiriza. Naye mwabalaba nga bali ku mikolo, abanene mu magye, senior army officers, n'akwata akazindaalo n'asabira Mwai Museveni akalulu. Kati omuntu oyo omusuubira otya obutakola ekisoboka kyonna okulaba nti Mwai Museveni bamulangirira, oba kukabba oba kukuba abantu baffe ba agency baffe okubawamba okubajja ku zi polling station n'ebirala okulaba nti wa NRM alangirirwa. Naye nga amateeka gakirambika bulungi. Waliwo bagamba nti of course twetaaga reforms. Yes, ng'eggwanga lyaffe tulina ebintu bingi bye tulina okulongoosa, amateeka, enfuga yaffe n'ebirala. Naye waliwo ebintu ebimu already ne mu mateeka mu ebiri. Kati amateeka tegakkiriza amagye kuyitaba mu byabufuzi, mu byabukulembeze, ebya party politics. Naye bakikola mu bumenyi bw'amateeka. Mwai Museveni yagenda ne yeewa ebitundu 7 ku buli 100 mu kalulu kano. Naye nga buli omu yabiraba. Polling stations ezikunukiriza okuwera ng'ebina mbu ye yafuna 10%. Abalonzi baawo bonna tewali yafa mu bbanga lino lyonna, myaka gino tewali yayosa, bonna bajja ne balonda, ate bonna balonda ye. Waliwo ne polling stations endala nga ye yasukkamu ne mu 10%. Kubanga obululu bwe yafuna bwe bamuwa nga businga n'abalonzi abali mu register ya polling station eyo. Kati bakitegeeza yasukka ne mu 10%. Kati ekyo kijja kitya? Omuneeyi wa 71% n'ajaganya mbu nawangudde. Kweri omanyi, era twabiraba n'ababaka aba NRM bangi nga bababbira, bangi nga babongerako zifiga, bangi nga babongereramu obululu wali. Twali ku Zitali Center nga lutalo oluli wali. Omuntu wafaze alina DR form yawangudde nga namba 2 wa NRM tafunye na kimu kyakubiri owaffe kyafunye. Naye ng'obalaba balemerako balina okulangirira owaabwe. Naye bali eyo nti affe twawangula akalulu. Omar Bashir yali president wa Sudan mu 2015 yeewa ebitundu 9.5 ku buli 10, 94.5% nga bali mu kalulu. Era n'abantu abalonda baali batono nga bwe kyabadde ewaffe, kubanga abantu abo batiisatiisa babalaga nti ne bwe munaalonda mutya tetujja kulangirira bye twagala. Ne yeewa 94.5%. Naye wayita emyezi mbale abantu bennyini bye yali agamba nti bamwagala nnyo bamuwadde 94.5% be bamusiguukulula ne bamugoba. Kati tuli Mwai Museveni ne banne batunuulira ebintu bino. Ojja kwewa 71%. Naye abantu abajaganya bo baliwa? Lwaki abantu bali mu kiyongobero? Abantu abo bennyini olina okubeegendereza, kubanga si be baakulonda, wabeepaatiiseeko. So ffe kye tulina okukola kunywera, kulemerako. Eno gavumenti ekimanyi nti eri mu kaseera kayo ak'enkomeredde.
ak'enkomerero. Tugula bakola emivuyo egya buli kika. Tunuulira ekyabadde e Masaka City. Kandidate waffe n'awangula bulungi. Bali ne bagenda mu kooti, omulamuzi naawe ensala ye n'agamba nti kale tugenda kukola recount, naye bwe tusanga akabokisi ne bwe kaba kamu nga kalina obuzibu bikomaawo. Bagenzeeyo basanze obubokisi si kamu, si bubiri, si buna, si butaano, si mukaaga. Kabungi obuliko emivuyo. Omusiiru nga zaakutulibwa, obulala nga bukalu. Abantu balonda polling stations ezo, results ne zivaayo DRF form ziri, naye box ezo nga zo nkalu. Ne weebuuza buno obululu baabutaddewa, DRF form zino baazitaddewa. Box endala ne basanga nga obululu obulimu bwawa NRM yekka. Naye omulamuzi ono n'agenda maaso nti newankubadde bino mbisanze, nja kugenda maaso paka tukole recount. Ate nga ye yakawo ensala nti bwe tutasanga akabokisi ne bwe kaba kamu tetujja kugenda maaso. Ekitongole ekiramuzi simanyi lwaki kisirifu ku nsonga zino. Kyo tekiswala. Yesu omulamuzi alina okuba nga yeetengeredde okuwa ensala ye. Naye waliwo byolaba nti nedda kino nedda kibaswaza mwe temuswala. Mwakafuna ne Chief Justice omupya. Naye omuntu n'akola naawe ensala ye, naye ate n'akootana n'ensala ye. Ne musigala nga musirise. Ebintu bino byonna bikolebwa kubanga gavumenti eno ekimanyi nti eri mu kaseera kaayo ak'olweggulo. Kyovudde olaba bafunye akatengo, bali mu panic, buli bye bakola byonna kavuyo keereere, kubanga bakimanyi nti batuuse ku kisembayo. Kyovudde olaba bakola ebintu ng'okulumba amaka ga pulezidenti waffe. Edda bagendangayo ne beetoloola amaka ne babeerayo. N'eggulo ono kati bayingidde munda ne bamenya ne boonoona ebintu ne bakuba ne mukyala we. Kaniimagi. Kubanga bakimanyi nti bannansi tebaabalonda okukola effujjo lino lyonna lyonna. Abakulembeze baffe bali mu kuwambibwa. Lina Zedriga deputy wa Northern, Jolly Jacqueline Kamusha deputy wa Western, John Mary Sebufu wakakiuka fake by'okulonda, Bright Muhumuza oyomu ku bakoordinator baffe Mwankole n'abalala bawambibwa kati weeks zigenda kwera 3. Tebamanyiiko mayitire. Neno gavumenti egamba nti ffe twakomyawo enkola ey'amateeka rule of law. Nga mususe n'ebyo Amini bye yakola, kubanga batera okumenya Amini yatanga abantu n'abawamba n'akola atya. Kati mmwe kyanjawulo ki? Ng'omuntu atalino wa bulijjo mukulembeze weeks 3, family temanyiwa waali, balooyo tebamanyi wakutandikira, tetumanyi oba mulamu oba ali mu mbeera ki. Batubuulire nti Sam Mugumya bannaffe abamu be baasiba bamusangayo eyo amagulu gaasanyala atakyatambula. Kati mumwina njawulo ki ne Idi Amin Dada gwe muvumirira? Abagamba nti mwatereza ebintu. Mulaba Mwami Muhoozi ebintu byawandika ku mitimbagano ebyekyanda ekito. Naye nga musajja mukulu mukulembeze. Of course obukulembeze bwe baamuwa okudumira amagye tabugwanira, naye olwokubanga mwana wa mukulu ne bagamba tumuwe. Ng'omuzadde bwagenda mu katale n'agulira omwana we ekyokuzannyisa, n'amugulira ekimotoka, n'amugulira ekimundu oba ki eby'abaana abato. Kati ono ye baamuwa amagye malamba. Era kyovudde olaba ye akitwalanga kirabo kye kyakuzanyirako. Ebintu byawandiika ebitategeerekeka, Kyagulanyi munoonya, ngenda mutta, simanya ngenda musika biki. Ebintu ebituweebuula ng'eggwanga. Bino byonna babikola kubanga bakimanyi tebalina buganzi mu bannayuganda. Abantu baffe bangi abawambiddwa ba agents, polling agents babasanga ku polling station. Bano bagamba nti bakitalo nnyo balina obuwagizi 71%. Naye ogenze ba agent babanno obajje ku polling station. Oba obuwagizi obulina, lwaki tuleka banno buli omu n'abeerawo n'owangula bulungi obuwagizi oba obulina? Ne bakimanyi tebabulina. Twagala okudimandinga Sajjoni asinga okutegeera Oluganda Sematimba bwegire. Demanding kyeki mu Luganda? Kuwakubanja. Ate ekigambo ekirala ekiggumiza ennyo. Kale tujja kugenda n'ekyo. Abantu baffe bangi baawambibwa. Gavumenti eno tugigamba era tugibanja abantu baffe bano. Tetusaba, tetuli mu kwegayirira. Abantu baffe bano abaawambibwa bateebwe mu nnambiro. Bonna abazze bawambibwa. Ate n'okuwamba abantu kikome.
ensonga eyo tugyogerako ng'abakulembeze ng'abannansi tetukyali mu kwegayirira nti bannange gavumenti tugisaba etuyambe eta abantu bano tubanja abantu bano bateebwe mu nnambiro oba tebalina musango bwemba muteebereza nti bazza omusango lwaki temubatwala mu kooti wiiki zisatu mubatadde efe tumanyi wabo bali twagala abantu baffe tubabanja era tudimandinga tubanja okuteebwa okw'abawagizi baffe bonna abazze bawambibwa ne mu kalulu abazze bakwatibwa abamu bali emakooti bali makomera twagala abantu baffe bano bateebwe kuba tebalina musango mugamba mwawangudde kati mwe mwawangudde lwaki ate mweyisa bwe muti mu ngeri y'obuswavu tulindiridde abantu baffe bano bateebwe tukyalina ennyombo nammwe nnyingi era nga tujja kuyomba kuba twagala eggwanga lyaffe litereere naye nga tetunagenda nawala nnyo abantu baffe bano tubeetaaga bateebwe tusaba abakulembeze baffe ab'ennono bannaddiini amaloboozi gammwe geeyongere okuvaayo ku nsonga zino tekibala tutera okulaba bannaddiini nga bavaayo bagamba bannayuganda bannayobeere ba mirembe choose peace n'ebirala ekyo tekimala ng'osaba bannayuganda babeere ba mirembe ate ng'olwedde ba mirembe naye nga tuyogera ku bikyamu gavumenti yo byekola nedda oba olimba twebaza okukosa abamu tubalaba ensangi zino boogera era tubeebaza bannaddiini abavaayo ne boogera ne bagamba nedda ekiwamba abantu kikyamu ekyokulumba amaka ga munno n'okuba mukyala w'ekikyamu n'ebirala tubeebaza nye n'abalala amaloboozi gaabwe geeyongere ensonga eno bannange si ya NUP just nga political party nedda yaffe ffenna ng'eggwanga kubanga eggwanga bwe litereera ffenna tuganyulwa eggwanga bwe biba nga teritambulira ku mateeka aba NUP si be bokka abajja ofuna obuzibu naawe wagira NRM enkya ojja kufuna obuzibu oba bajja kuwamba ng'obanyiizizza abantu bakubuuze waliwa nga bawamba abalala ng'osirise so amaloboozi gaffe gonna gaveeyo yes tukimanyi nti gavumenti eno tewulira ya mutwe munene mu njogera endala naye tusigale nga twogera tusigale nga tuli ku likodi ku nsonga zino kubanga tetwagala gye bujjeeyo abaana batubuuze nti bannabyabufuzi bannaddiini lwaki mwasirika ne mutakozesa yadde n'eddoboozi lyammwe nga Archbishop Janan Lumbu yakola talina gwe yakuba kikonde talina gwe yakuba luyi naye yayogera era tumujjukira katulina ne public holiday namba kubanga yayogera kakati naffe twogere tubeere ku record ebintu bingi kasita bibeera ku record enkya batwejjeereza jabawo ekyokulabirako kimu nga mmaliriza ensangi zino muze mulaba bannansi bangi nga bemulugunya ku kitongole kyaffe ekyennyonyi Uganda Airlines nga bagamba naye ekitongole kyaffe kino ekyennyonyi ennyonyi bwe zikeerewa emirimu bakola kati bengalye ssente bwe zibbibwa losses zifuuka losses n'ebirala bingi netubagamba naye twali ku likodi 222 nali kulembera akakiiko ka processes ne bannange ne tunoonyereza netuzuula emivuyo mingi mu Uganda Airlines obubbi bwa ssente y'omuw'omusolo emirimu bamala gakola abantu emirimu bagifunira mu bumooli nga n'ebisaanyizo tebabirina ng'oviira ddalako nankulu wa kampuni eyo CEO emirimu bwe bajeewa bonga batondawo bu kampuni so procurement oli n'aleeta ka kampuni ke ne kaweebwa contract ez'enjawulo ebintu bino byonna ne tubiteeka ku record ne tugamba tutereeze abantu abasalidde okufuna emirimu bagifune abatagwanidde abatalina bisaanyizo bagobebwe bano ababba ssente y'omuw'omusolo bakwatibwe naye abantu abamu ne bagamba bwise ennyonyi ebyo byogera kubanga toyagala gavumenti yes gavumenti eno sijagala kubanga etuliisa akakanja era obukulembeze tebutambuza bulungi naye ng'ovudde ku kyassennyonyi obutayagala gavumenti eno bye yali ayogerako byo si bituufu ne bagamba biibino records weeziri n'abamu ne baga nti agwe just gavumenti eno lwakubanga ogiwakanya naye kati abamu ku baali bagamba nti nze nakyekubiira kati be babadde boogera ku luno tubagamba ekirungi twali ku record oba oliawo ensonga zino singa twazitereeza ku luli tetwali tuuse wano so kikulu ne tubeera ku record nga bannansi ng'abakulembeze nga bannaddiini ng'abakulembeze b'ennono ne tubeera ku record nga twogera ku bikyamu bino ebigenda mu maaso gye bujjeeyo abantu bajja kugamba omuntu ono yali mutuufu munnaddiini ono waakiri yayogera baamukola bwe bati naye yayogera mwebale nnyo bassebo ne banyama
tuli ku Mukisa TV press conference. Kale bebyo Lop Julius Nnyonyi ensonga zonna zitemyetemye bulungi mulimu gwo obuvunaanyizibwa gwo munauganda okulaba nga tutereeza eggwanga lyaffe kyonna kidda eri ffe tulina obuyinza ffe tulina amaanyi ffe bannannyini ggwanga ffe bannannyini nsi eno bwe tuteetereeze bwe tutalwanirira ensi yaffe tubalagenda tutulwanirira